Minisita w'ebyamasanyalaze n'obugagga by'omutaka Ruth Nankabirwa alambudde ekkolero lya transformer erisangibwa Ejjinja mu Masese. Ekigendererwa ky'okulambula kuno kubadde kulaba ngeri mirimu bwe gitambula wadde nga ne bamusiga nsimbi bakosezza omukisa guno okubuulira minisita ebibasoomooza. We have supplied to MMPST and modern footwear manufactured and tested and dispatched over here. That's with the onload tap. Akwanaganya emirimu mu kampuni zino Francis Baganzi agamba nti weetaaga okubaawo omukago ogubagatta ne gavumenti esobole okubakolera ku bibasoomooza. And improve on the capacity of testing at UNBS, Uganda National Bureau of Standards, because this country is no longer short of regulators. Uganda National Bureau of Standards is fully fledged to handle the testing, the analysis of parameters that are required. So in this sector, government can only expand on the testing capacities. Minister Ruth Nankabirwa agamba nti ekkolero lino ligenda kuyamba nnyo eggwanga kubanga bannayuganda abadde babonaabona nnyo okugenda ebweru w'eggwanga okukanika transformers zino. Transformers zaffe oba oliawo ezibadde zeetaaga okutambuzibwa okutwalibwa ebweru bwe ziba zifudde okuziddaabiriza bwe ziba zisobola kuddaabirizibwa wano Ejjinja. Kakati awo olabira ddala nga tuba tufunyeemu kubanga ensimbi ze tukozesa okwetikkaga transformer gano ge mulaba aganene bwe gati okugatwala ebunaayiro okugaddaabiriza olaba nga kiba kiri waggulu nnyo. So bwe tukozesa kino ekyaffe then n'ekirala mu transformers muno mulimu ebintu ebikozesebwa ebimu nga babadde babijja bweru so nga tebiva mu minerals zaffe zetulina nga copper, cobalt n'ebirala. So kakati bwe tuba ne factory bwet eba egenda kuyimirizaawo ate factories endala. Kyokka minisita bano abagumizza n'ategeeza nti gavumenti yakola ku nsonga ezibaluma era nga waliwo essuubi okwongera okufunira bannayuganda emirimu. Bwe tutandika okuziraba nga tuzigula wano mu Uganda kitegeeza nti essente ze tubadde tusaasaanya zijja kuba ntonoko. Ekyokubiri, abaana baffe bannayuganda bwe baba nga bakola mu kampuni bwe ziti bongera okubuuka n'okufuna amagezi. Kati we bongera okubuuka n'okufuna amagezi babeera n'emikisa mingi egy'okufuna emirimu kubanga bakuguse bafunye amagezi mu kukola mu kampuni zinga zino. Stella Nandawula ne Poyisa Abirye, BBS Terefayina gy'otobadde. Kakati